Alright, tuwaniriza akabatugoberera ku mukutu gwaffe guno omwagalwa. Era kaseera kano ndi wano ne mukulu Amoni wa Harmonize Media. Soko buze kubatulaba. Abatulaba mwe baleko mwe bale kusupporting Harmonize Media, mwe bale kuwagala gospel music, buli kimu kye mukola ky'amaanyi nnyo. Mwe bale genda ku YouTube okunoonyayo music wa Advent, enjiri, kugamba n'amasomero. Mwe bale genda ku website ya Harmonize Media, kujjayo music ow'amasomero yenna eyabanyumira. Banayi mwe bale kwagala Little Emma, mwe bale kunkyaza sebo. Amina sebo. Kati nja kutuukira ku nsonga. Simanyi bingi ebitambuddemu eno season. Bingi ebitambuddemu eno season. Ebivulu bingi ebibaddewo eno season. Amasomero mangi agakoze music kupyamu eno season. Naye ensonga enkubero this week y'ensonga ya Flavia, Loda Flavia ne Glorious Singers. Bakiri ensonga ezo wazitegeddeko? Ensonga ezo nazitegeddeko ndowooza olweggulo bwe nataddeyo video yange nga njogera ku Loda Flavia nti yakola kinene nnyo oluyimba lwa Glorious Singers tonzijukiza okutambula ku social media wonna. Era nga oluyimba olwo kasa Loda Flavia yakola cover yalwo ne lutambula ne lweyongera okutambula ne tutumuka kwegamba buli omu n'alukolamu. Abantu bangi bayita mu bizibu naye nga tebasobola bi expressinga. So kati mu kuyimba kuno eringa mmere ya mwoyo. Omuntu bw'ayimba oluyimba oba ekigambo kimu buli omu ajjukira embeera ey'emabega gye yayitamu oluusi. Yes. So kati bwe nalutaddeeyo abakulu ba Glorious Singers ne bantuukirira mu inbox. Naye bakutuukiridde? Bantuukiridde mu inbox. Ne bajja ne baŋŋamba kiwakoze webala omulimu gw'okola ogw'opromotinga music oba Advent oba gospel music. Naye ne bagamba kiwakoze kibi nnyo ekyokuba nti wagambye wa creditinze Roda nti oluyimba balumanyi. Ne baŋŋamba nti oluyimba lubadde lumanyikiddwa nnyo SDM fraternity community yaffe. Naye ng'ate so ye nga yo omuyimbi simanyi baba balowooza agenda kubba luyimba naye ng'ate oli yakola ki? Yakola cover ya luyimba. Kati nebuuza enjiri gye tukola oba gospel tugikolera bantu bansi oba bakyaki? Ekibuuzo kiri gye tuli kera kisigalawo nga kiyimiridde. Kati nembuuza nti oluyimba olwo luli mu tonzijukira biwoobe na nnaku ebyaliwo mu Misiri. Yes. Abantu bangi balina Misiri gye bavudde. Ebigambo ebyo byawandiikibwa nga biva mu Bible. Nebuuza balina copyright y'ebigambo ebyo ebya Bible? Nedda balina copyright y'oluyimba nti bo bakompozinga ebigambo. Bakompozinga ebigambo byavaawa babijja mu Bible naye babiframinga n'okolamu oluyimba. Baawa ssente oyo eyabiteeka mu Bible tebaamuwa. nga bwe kiri nti tuli ku njiri buno buweereza. Abasigadde wano mu fraternity endala banoonya aba TikTok abalina following babakolera challenges era babawa ssente nnyingi nnyo. Ekyo kituufu. Bekiteera ku makya ne tukola mu Advent n'akwata oluyimba n'alukola ne luyitawo. Kiba kibi nnyo ggwe omuntu nga ggwe oba kwaya ojja okumuvumirira n'ogamba ajjayo oluyimba kuba ekyamazima kiri nti oluyimba Loda Flavia lugyeyo ku ki? YouTube channel ye. Yaludopize down. Yes. Cause nakomye okutegeerako nga ku TikTok alugjeeyo ne ku YouTube nga yali tanadujjayo. Oluvannyuma lw'okuteekawo oligo charges eriye n'agamba no era nayogeddeko naye n'agamba no era ye teyandyagadde tukyogereko naye tuwulidde nga kyansonga kyogera obulumi nga bungi nnyo. Nze ng'omunange ekyannumye Samuel kubanga kati bakusaidi ya Roda yataddemu ssente studio n'arecordinga audio yakomye kurecordinga audio n'ateekamu ssente n'arecordinga ne video. So ndaba nga yataddemu kingi nnyo era nga ndowooza kitadde kijja muyambako okuzijjayo singa oluyimba olwadde lutambudde bulungi as expected. Ekisinga okunnuma oluyimba olwo terwalina ku channel ya Glorious Singers. Ku YouTube terwaliyo? Terwaliyo. Lwali ku YouTube naye nga si ku channel yaabwe. Lwali ku channel yaani? Omuntu mulala nga ye yaluteekayo before bo baluteekayo olwedde luyiseewo. Nze kye mbadde nsuubira nti Glorious Singers ebadde ina okukwata Loda ne bakola oluyimba olwo. Yes. Oba nekola remake? Ne bakola remake oba ne bamuyita na featuring amwolo oluki oluyimba. Oba ne tukola concert. Ebintu si byakwerwanyisa. Okay, Amoni. Nabadde njogerako n'omu ku ba Glorious n'agamba nti even before Loda okola oluyimba luneeno lwadde lwatambula dda.
era nga abantu balumanyi. It is okay lubadde lwatambula dda. Lubadde luyina views meka ku TikTok oba ku YouTube? Sijja kulimba mbadde nga following of channel yaabwe naye nga tebalinayo video ziri official ziraga nti oluyimba lwabwe nga balinga abaluzinawo obuzinizi. Kakati oluyimba olwo kituufu lubadde lwatambula era buli mu advent abadde alumanyi wano e Uganda abadde alumanyi naye kyeneebuuza kiri kimu twegamba kiki kye baayongerako olwo oluyimba okutambula akaseera kano nebwokera ku makya n'ogamba nti okola sati ya tonzijjukiza osobola okukola ssente nga bw'oyagala kituufu naye nga siiwe kibadde mabega ate nga wadde nga dolubaddewo credit tugiwe Roda nga ye yakera ku makya n'alumanyisa ensi kubanga bwe tuba tuli ku music tubuulira njiri tuba tubuulira enjiri tetugibuulira bagimanyi wabula tugibuulira abo abatanakola ki abatanagitegeera kigambo kya Katonda kitambula buli wamu ekikwata ku gwe kikutteko tumuleka atekola ki atambule aba ayongeddeko ettaffaali ddene ese omukolo Emma. Anyway nze ng'omuntu ku view zange ku kyendabyo ku kuno oluyimba nja kunenya side zombi era njazuwa credit zaazo. Roda nyinawe mucreditingira ne nyinawe munenyeza n'aba Glorious nyinawe mbanenyeza nate nyinawe mbakreditingira. First of all kanso kwensonga zange ku Roda ono Roda ndowooza omuyimbi yenna okuddamu n'akola cover y'oluyimba si musango. Example yino ola lukusuuta Kennedy luyimba lwakuba ne lutrendinga abantu bangi ne balukola covers n'abamwezi tanyuma bakola covers embi but bakola covers ne teri n'omu ku book bakola covers wabo ne bataakinga nti gundi wakoze oluyimba lwaffe they appreciated. So nzikiriza nga covers otuzikola zongera ku mutindo gw'oligino luyimba luli origino y'oluyimba ne guyongera okukola ki okutamba kati Roda muwawo credit. N'ekirala lwaki wencreditingira Roda yakoze vocals zaade ziri so fine ng'oli kimuza mu vibe y'oluyimba olwero kuki olwero ku origino. Kati ensonga yange gye nnina eri ku Glorious Singers. Glorious munansonyiwa omulaba video eno muli b'amaanyi nnyo and I respect you because mumwe mutukuzizza aba Glorious era buli muntu wano mu Uganda buli mwana nga yeegomba Glorious ogisaba ku stage olinga Glorious yaze ku kivu kya gundi ukitegere ekintu ekyo teyogerwako. So Glorious buli omu yakkiriza nti maanyi kituufu. So Glorious erimu eyo category okubanga ezadde abantu bangi mbadde sigisuubira akola kintu kifaanaganako bwe kityo. Mbuuza lwaki baalaze obutaagaliza ekisookera ddala baalaze omulugube wangi baalaze obutaagaliza baalaze omulugube kati nze muline neebuuza neŋŋamba is this the gospel we are spreading over okitegeera kiringa ngazi Amoni ng'oli mu media nange ne mu media naye nti Amoni akula netandika omukuba amagye amavungu nekanga instead of okumukwata okweyamba fena tutukire wamu ate nekanga nga ntandise okulemesa omuntu okitegeera kati bo balinga abaalaze nti baagala kulemesa Roda Flavia kuvaayo Roda Flavia yadde akozeseza ekyabwe ekiriwo naye asobola okukola ki kakati ekintu ekyo Glorious Singers kyekola kyekintu ekigobye abantu bangi mu kkanisa nti beefuula abatuukirivu mu kintu ekimu. Naye kanjogereko kano Glorious Singers waliwo right omu yabawandiikira ennyimba nnya zigenda mwatuukiriza mannya yaze mu inbox yange n'agamba wadde muwogera ku Roda naye nammwe kennyini temuli batuukirivu. Yes ye right agamba yabawandiikira ennyimba nnya ne muzikola ne mumusasulako oluyimba olwo lumu. Glorious eno yennyini naye yennyini abateekeko legal charges. Nze mbadde nsuubira nze mutima tuba tukola ono gospel tumwagazisa abantu tumwagazisa ensi abantu batandise okwagala tulina oluyimba olwa 2024 baluyita lukusuuta lwe luyimba lw'omwaka sigamba nti mu gospel wabula ne musacula music lwe luyimba lw'omwaka lwa Advent lwa ssomero lya Kennedy SS erina Shepherd's Flock Streams of Life wabula lwe luyimba lwaki lw'omwaka 2024 nate lukatinze yes ne kati era lukyakuba buli omu ayimba lukusuuta kiba nti no ddiini yaffe eyimbye ennyimba ezikwata abantu
kubanga message ali mu gospel bulamu bwa muntu kubanga ffe twogera ku bulamu bwa bulijjo ebinyiga abantu kati twabagala owulira omuntu ayita mu mbeera yeemu n'essuubi lyabawa nti wadde oli mu kunyigirizibwa naye waliwo kino kati ola kayimba katonzijukizaako omuntu kamujjukize mabega gye yali embeera gye yayitamuko somewhere somehow katugeze waliko mu mbeera embi mukama najja nga akuyimusaayo kati nojjukira n'ogamba ne mukama tonzijukiza mbeera erwa eri mu butuufu akayimba tonzijukiza kaaliwo naye mu mulembe guli gwe kaaliwo kati abantu ali mu kiseera kino eno loda agezi n'akaddamu kava ne bakawulira ng'akapya baakaniriza ng'akapya nga bawulira ebigambo ebirimu bimakinga n'omulembe gwabwe otegera akayimba kaaliwo naye singa ono tyakazuukusizza mu kino ekiseera kyabo kyali kibadde kyayitako akayimba nze nkakasanga Amon wakawulira ng'okyali myaka 10 emyaka ng'okyali muto twali bato nga n'oluyimba olutukubira oba camp meeting prime radio muvuda mu service mu divine service bakuba mwawo obuyimba muli mukulya mmere nga bakakuba owulira ddala omwoyo ase so twagala n'omwoyo ake ku bantu abalala si mu church wokka that's so true so nze ensonga njagala ntuuse okusaba kwange eri aba glorious nkimanyi simanyi nyina contact ngina kujja kwogerako n'abamu ku bo but eno ensonga ebeere y'amazima si ba glorious bokabokwa ne choirs endala nyingi otegera because choirs endala ezikikola zisijja kwogerako wano olwo choir emu yo kye yakola ya copyrighting music waayo nekuba channel z'abasabiniside strike gospel lwaki oba omukuba strike lwaki oba otambuza njiri lwaki oba ogikuba okitegeera kati neno issue yeemu omuntu muli mu gospel muli kutambuza njiri n'abayimbi balinga ababuulizi nga musumba wayimirira katuti n'abuulira n'omuyimbi ayimirira ku stage n'akola ki n'abuulira era kyobola omuyimbi wano mu kanisa ali much respected era ensonga lwaki ebisaanyizo by'omuyimbi byebisaanyizo by'omukadde nti bw'oba oli ku discipline togenda kuweereza mu kanisa kati so mbadde nsaba sakala nnyo kwenyigira nnyo mu Adventist music buli kaseera tulabanga waliwo ebisobagana tukyogerako kati bwe babanga waliwo omuntu azimbye ekintu naye ate nga mukikuba kike naye ng'ate kyakola akola promotion y'ekyo ennyimba nnyingi waya nnyingi eziri eyo mu kyalo nga zikola ennyimba baziwulire naye nga tebaziwulirangako omuntu akedde ku makyako za Harmonize Media nti buli luyimba lwonna agenda lukuba naawe atalumanyi naawe atalina YouTube channel naawe atalina website oluteekeyo abantu baluwulire kubanga tukola ennyimba si kuziwuliriza mu bisenge byaffe wabula ennyimba tuzikola nga zakuwulirizibwa abantu lwaki gwoba oziteekako etosiimu okitegeera omuntu oyo avuddeyo kyogerako bwe tukisirikira kigenda weekityo nga naffe abakikola tulekerawo tugwemu amaanyi lunaavawo nga bagamba Harmonize lujeyo ne ku website y'oluyimba lwaffe ekyo kituleetera ogenda mu nnyimba endala bajja kugamba oli mutulyako kati ekyewuunyisa kiri kimu agamba nti nno walyako osobola okuba nga otaddemu ssente zo naye nga tolyangako wadde ekikumi Thank you so much. Osuubira oba kale Katonda bana bakuyambye mu myaka 10 naye nga ate yali mu kukuba kati nga oliteekayo planninga 10 years ahead kati ye n'alowooza nti kana kayimba kotaddeyo olunaku olwaleero oli mu kalya bakitandise ne bakivaamu alaba ku Mukulusozi-mo atandise Abadvent official ndowooza era naye ne bamukuba bwatyo ng'akyaza kwaya zokka n'atuuka n'akivaako n'aleeta abayimbi b'ensi bwe kiri n'atuuka kyano n'ajusa n'erinnya najja ku Advent official kati ekintu ekyo kigenda kukoma ddi bannange muweewaawo obutaagaliza bususe mu kanisa nekira mutuboola nnyo simanyi lwaki kwogereko mutuboola waliwo oluyimba olugamba lwaki mutuboola mulunoonyeeko lw'abaani kwaya eyo kandabe wano lugamba lwaki mutuboola kansooke nkanoonyeeko wano jakkagatta waawo naye nga ensonga enkulu gye mbadde nsinga okwatwogereko endala oluyimba baluyita lwaki mutuboola ba Friendly Melodies bona oba olunoonyezaako ojja kufuna message yonna
bakwaya members ba church board abasumba temwefula ba assistant ba Katonda fenna tutambuza muganda wange ensonga y'abasumba eyo nange nyina ekinsukkako oluusi abakadde abasumba nakulabanga alabanga gwe atabiriiko ekyamazima kiri nti obwadiventi bwandibadde bwattractinga abantu bengi naye bulina restrictions nyingi. Omuntu ayinza okugamba restriction ze zitufuula okuba nti tuli badiventi naye singa omuntu akeera kumakya nakola oluyimba mu luyimba lwa Bugembe Judith babiri tewali copyright naye okola olwa church yenna oba okola olwa eviction akugamba weebale nnyo asiima asiima oluusi n'akwokya nayo osinala nalanga omupromotize n'asiima nnyo n'akuyita nemunyume n'agamba kikola otya njagala nange ekiyige naye ate ffe oli okwebuuzaako wokikola ate bayirawe oluyimba kati olaba oluyimba tonzijukiza olwa eyo cover ya Loda sigamba nti yateekamu kingi obudde na buli kimu naye ate Katonda ye yamuyimusa true bangi babikola era bangi balina essimu bazikwata nga bwe bazikutte ne bagaana okuyitawo tukkiriza nti Katonda buli kimu lwoyimuka Mukama baniswala kyakuyimusiza mu kiseera ekyo kubanga labayo Amoni oluyimba lwaliwo naye tudulina ensonga lwaki lwali lukakkanye mu kaseera Flavia wakoledde cover ne lukola ki ne ludda God has a reason as to why lukomyewo mu kiseera kino mu ddoboozi lya Roda okitegeera kubanga singa oli awulira ddala nga omanyi bana abakyala bayitamu bingi muganda wange era wegendeza nawe nepita ku TikTok ya Roda nga comments esingamu z'abakyala kitegeeza omukyala bawulira nga mukyala munne yayimba ebigambo ebyo awulira ddala nga manyi nga wulira munno yakugamba era kyemmanyi ne Roda yali mwoyo olukuyimba oluyimba olukolo yayina ensonga tamujjukiza biri biwoobe nannawe ayina ensonga ebintu bye yayitamu kubanga nyimba nyingi eziriwo era bw'otuwulira obulamu bwe kati bwatulaze ku media kuba tetumanyiwa olabira ddala nga ebyaddala ebyali nyibigiriza byali biki byaliwo oluyimba lufiitingira ddala muki lifestyle we gyalimu tubadde tusaba abasumba bachachi kwaya bachairman abakulira chachi choirs bambi mutuyambe tuyimuke okusinga okukola ki okusinga okutusuula wansi mutuyambe tuyimukire wamu nammwe tuyimuse music ono egamba emyaka nga ebiri nabadde njogerako ne Perez the writer nagamba emyaka nga gino ebiri music wa SDA music ayimuse yes bwe tuba twogera ku gospel music twogera ku buweereza wakano nkwogere gospel music nno oyinza obutategeera nti gospel ebeera njiri era omuntu ne bwakuba ezalubaale naye kuba kukkiriza eba nzikiriza aba gospel era kuba tetugyogerako naye akola kinene nnyo obulamu bwa muntu kuba bino ebisigadde osobola okusanyuka osanyuka naye bodde eri tezikukolamu mulimu mu bulamu bwo oluyimba ne bwoba tosomye bayibuli n'owuliriza oluyimba lukola impact yamanyi mu bulamu bw'omuntu anyway saagala nnyo okuyisaayo eyo nsuubira nga ensonga ya Goliath etuuse bulungi nze kyensaba Goliath bannaye nsaba mutereezeemu awo tukimanyi music mwe mukola munfunemu ssente simanyi oba mission yamukola music erifuna ssente baba bali buweereza simanyi naye ku kyemutulaze mulinga abakola music okukola ki nsaba bambi mutereezeemu awo bwabanga omukyala ono Flavia simumanyi nnyo sinanyogerako naye oyinza oyogerako naye nze Flavia sina kwogerako naye naye nawulidde obulumi ate wulira si nze nzekka nabadde njogerako ne and promotions nga naye obulumi bwalina bwe buki bwe bumu nabadde njogerako ne Sozimu obulumi bwe bumu n'ekyennaku ekiba okunnewuusa mbadde saakwe olwo n'abali mu kwaya eya Glorious nga tebakkaanya nakikolwa kyakoleddwa kyakkaka mukyalo okujjayo oluyimba lwe n'ekirala nze chairman eyaze main box yange bwe namuzzeemu teyanzizeemu so nga munnamawulire oba olina okwogera n'oyo omuntu nga tonayogera nsonga yo ekyo kituufu nnyo yagadde njogereko naye era namubuuza nti ennyimba mwagambye ennyimba mukyaki babadde bazimanyi era nga baziyimba nga buli we mutuuka wonna badigida mwaziyimbira abakyaki bokka bamanyi Katonda wajasi tugamba ekintu ekyo kinnumya omutwe naye nga sirina kyakikolera ate bannasirika kijja genda bwe kityo nnyo fena tulina olumi ku mutima naye nze njakala batubuulira ensonga ey'amazima gye njakala omanya aba Glorious batubuulira ensonga ey'amazima lwaki baagambira odagyeyo oluyimba lwaki bamunyigiriza
kuli kunyigiriza lwaki bamunyigiriza okutuuka to extent emugisayo oluyimba lwe ku YouTube ye otegera lwaki bakoze ekikola bwekyo oluyimba lulungi tulwagala olwaba tuluwuliriza n'olwaffe tutukola ki zonna tuziwuliriza abawuliriza weetuli era zonna tuzaaniriza naye batubuulira ensonga bwetubanga tubuulira njiri batubuulira ensonga y'amazima lwaki bakase Flavia okugyayo oluyimba kanzikiza nze ng'omuntu sirabawo nsonga ebintu bino banaye tebabiteekamu Flavia talina kyamanyiko kyaffe ngaffe noffe tulumwa kyawedde tetulina bulumi ku mitima kati batwagala batubuulire nsonga ki ez'amazima ze bawa nti tulina ensonga zaffe ssatu nti waayi oba oluusi bwe badde akwata teyatwere kuleti zaffe nti ffe twaluyimba ate nga yateekako kava ki kyekitegeeza kava so bannanga ba Glorious tusaba mwetereeze abambi kira mulingo abali mu kunyigiriza sayidi emu ate mulekeredde sayidi ekola ki sayidi eno so nsaba tutereeze mukkaawo kwaya nyingi ne kwaya zendala mulabire ku bano because bino bisobola okusuula ekigugwe nga kwaya kakati abantu twebaze ku makwaya agakoze obulungi mu nsiko y'okuyimba omwaka 2025 sofa tetusobola kaleka nga tetubeebazizza kubanga Redemption Choir channels of Redemption Choir okuva Emitiyana abo abaana abo buli kivulu mbadde nga mbasangawo ekisooka bayimba bulungi ekyokubiri be marketinze bafubye okwe marketinga muganange kwaya okutambula neve Emitiyana nejja mu Kampala buli kaseera balina kayimba kamatereke kayimba okanyumira nnyo kakati twogedde ku gali record bannange bantu mmwe ab'obufumbo talala buli omu ayimba talala naye nga tebamanyi ekinnuma tebamanyi luyimba bwe baluyita mbayita obufumbo wabula buli omu agamba sijja kulimba nange nali manyi baluyita talala era my first time odunoonyaako ku mukutu nanoonya talala bayigali bikodi kati twebaze Precious Promises okuva eri ekalangala okusala ennyanja okutuuka eno n'oyimba tutibole bana abeetika gundi ne badduka essanduuko balina essanduuko be bayimba essanduuko nkotidde kati no balina kali Mukama tatulese feka kubeera nga bamulekwa mu nsi kwegamba balungi nnyo be Precious Promises bava kalangala baani abalabo wa credit amasomero go mukoze bulungi nnyo amasomero goals lekanga crediting first of all ya creating Kennedy abo bachawaniridde ekintu kyaffe mutuyambye nnyo mujjewo buddo tukubanga mwaka ku mwaka buddo gireke yakubanga mostly nnyo kale ng'eyimba Bwakabaka but we love their music buddo yalina message ennungi yatwagazisanga kwegamba yayimbanga history nga nawe omwana omuto w'emyaka 2 oyulira nti Kabaka gundi wavaako ne gundi n'addaako mazima oli mpologoma gwe nannyini mu Kabaka zalinga nyimba zaabo nno so anyway mbadde ndikwebaza amasomero agakikuye Kennedy ekimpidde bulungi nnyo netubona tujjako Hilton lwaki onnemesa kayimba ka Hilton kali kalungi nnyo kati balina kana kayimba akapya kayimba kalungi nnyo Hilton oli omukulu azira biga nsobola balina akalala nga obudde ku nsobola balina akaddako before ngatana kutansobola olwo wakaddako obuzito buno obuzito bwennina jango obutikule kayimba kalungi olwomala bamuyita Majo Vocals yakola cover yaako Majo Vocals munoonyeeko she has a very good cover era ku nsonga za cover oyo omwana akola cover ate yali ayagala kukola cover yatonzijukiza naye recent tuvuddeyo eyo bambi tuli mukwebaza bantu anyway kambeyo so Majo Vocals we thank you so much, we appreciate your talent nawe okola bunyo ayimbira mu Hilton Choir Hilton High School bayimba bulungi nnyo so bwetuva ku Majo Vocals I think Hilton Kennedy Hilton na Mbole High School of recent abawade n'ekivulu waliyo tewasobola naliyo nemba wa updates ekivulu kyajjula kakati waliwo kwaya bagita Light Gospel Sounders nemba nyino mumenya Light Gospel Sounders Light College Bulenga bayimba bulungi nnyo waliwo abaatuulako baliwaleke tuzze crediting abantu kwaya school kwaya endala esinza okujimbira bulungi Midland High School Buntaba Access Media ajogerako nnyo abaana bo bazadde ekyo kye twagala
wabulandeka okuyimba kwanneegaana. So Midland High School Buntaba buli omu asobola obadde okola ki nze mbadde kukooka mbadde ngeza. Anyway, Midland High School Buntaba nabo tubeebaza nnyo, bakola omulimu gwa ttendo, balina ennyimba nnungi nnyo, omuzadde musomesa, balina abaana, balina music omupya ate nga mulungi. We appreciate you so much Buntaba, keep the light burning. kakati akaseera kano atwebaze ku balwaita abalungi abatuwadde music okumala emyaka nga 2 era nze omuntu gwensinga okuwa respect Kyeswa nange nze sigwenjogedde otandikidde ku Kyeswa nze wamma mwalimu Sozi Joram buli omu amanyi ambassadors of Christ yo buge mazima bweyogera ku mwalimu Sozi Joram oba oyogedde ku ambassadors of Christ choir, producer, writer, vocalist, kugamba buli kimu. Nze nagamba he's a trainer of trainees. He's a trainer of trainers. Master of masters. So mwalimu Sozi Joram, Gideon Chaze, mwalimu Sozi Joram, Gideon Chaze abo babiri. Ne Sozimo oli muwandiisi mulungi. Sozimo era notuwandikirako eri musachula nowandikira ennyimba zonna ze yawandikira ku 7 ezaakuba. Okimanyi nti guno omwaka omwandiisi agwetisse ye Kyeswa Amosi. Talala kayimba kake. Teri kyetulidana teri byonna tuleka wanaabo kake. Nakano simanyanga tuli kirasi yalinnya kubane nasi mupaka ejudde mu bavubuka bokka Dalcent Tunes bayina akawala ya mwami bamita alinga chairman wawe bamita Ivan MC ye MC asinga wane Uganda ku bivulu yono era ku kivulu kya abeera ko oli kivulu nga MC Dalcent Tunes Ministries bayina akawala akaja ne kawa bulati sente ku kivulu kya bulati ne kamubalira bayina sente abaana abo simaje bazijja mutwe ku sente banayo batuwoki batuwe so bana batone bayina sente Dalcent Tunes mukulu Kyeswa nguluma mukulu Kyeswa gwetisse sijja kulimba ennyimba zonna z'empulidezi ekisoka Yusufu Lulwe yaluwandika talala Lulwe Chaze nkwogerako kubanga gwe wawandiika oluyimba lwe tubadde twogerako olwa tonzikiza wa mukulu Chaze Gideon Chaze ye yawandiika oluyimba olwo watonzikiza olwa kingambya awo Perez the writer totuwa wrong information yaluwandika bw'otunuulira ne video yennyini yalimu akyali muvubuka mu video kitufuna namulaba mu emyaka 18 mu kiseera ekyo olina emyaka emikulu oluyimba olwo oluyimba lwa bujjajja CBS y'obujjajja n'oluyimba lwa bujjajja anyway ate nga mukulu Kyeswa alina ekivulu mukulu Kyeswa alina ekivulu maaso awo ngenda kusoma mwezi 13 July 13 July mukulu Kyeswa alina ekivulu Bati Valley Theatre saba tugende tumuwagire Levites egenda kujja kwaya zonna zirina omwerekera kyenkana buli kwaya yagiwandiikira timanyi teri kwaya gy'omanyi obozi okulaba Kyeswa oba olina okubanga obozi okulaba kwaya zonna Gideon Chaze oba olina okubanga ozze okulaba kwaya zonna ezikuba music akunyumira wano e Uganda butere bwe kiri Alubana Ministries eyina ekivulu awo nga munaana eyina kwaya ezigenda okuva e Zambia okugiyimbirako nga munaana tubawagire so nga munaana si ye Sunday eno ye Sunday eno Calvary Ministries Lugogo bagina beera Lugogo so nsaba tugende supporting Calvary Ministries kozinga era munaana simanyi bwe mugenda kikola wa mwakikola mutya Vision Trumpet Choir eyina ekivulu wali eri ku Fido Dido abajja kujijuza Fido Dido tetera jikuba ntajijuza Vision Trumpet Choir eyina abaguzi bayo buyongayo bajja kujijuza so ndowooza buli omu atasobola genda ku Lugogo mu Calvary genda ku Fido Dido wa Vision Trumpets so choosing a location yo either onagenda ku Fido Dido oba onagenda ku Lugogo ewa Calvary nze nabagamba bino bintu byakweyagaliza kale waliwo kwaya emu yangambye bagenda yimba bombi bajja soka bayimba eno bayimbere baddeyo waka era abamu nange bangambye dda bagenda sooka wano ku Vision nabagende ku Calvary era singa nange balina ekidduka badde genda wombi soka no ku Vision n'okuba big up obadde okimanyi nti Calvary ye kwaya eyasooka mu byafaayo okola concert ng'egirangidde online nga bwe tuli wano Calvary Ministries
wali ku MTN Arena. Yeah. Njijukira show yaabwe ya MTN Arena. Yali tabu nnyo. Era mwali ogambye eti mu byafaayo yekwaya yokka eyasooka nga teranze ne Prime Radio nga kalango tekaliyo nga bali online tegeza WhatsApp groups bawe online amaanyi online in-laws wakanga we bali kyokka abalwanyisa online. Harmonize Music, Harmonize Media. Njatumalirize. Soko bategeeze Harmonize Media. Mwebale nnyo tuwuliriza bamita Harmonize Media. Harmonize Media omulama gwayo omutuufu tugusanjiri eri buli muntu yonna oba music okubunyisa music owa gospel n'amasomero okumanyika mu nsi yonna si wane Uganda yokka kuba abatulaba ogenda mu statistics kiraga nti ensi esinga n'otulaba kyewuunyisa si Uganda. That's so true. Nsi ndala zinsinga nnyo tulaba bw'ogenda ku website ojja sangayo Harmonize Media odownloadinga ennyimba zo kwaya zonna ezitannatuweereza nnyimba zaffe mu nnyimba zammwe wadde nziyite ezaffe naye era zaffe feba consumer, we are the consumers. Tuweereze music wammwe muteekeyo kubera ekyamazima kiri nti abasinga tugenda okikola nga wali bwetaavu bw'abantu twagenda nga ku show nga kwaya eyimba oluyimba mu butuufu nga tosobola tegeera nti kwaya bweti ne bweti ye yaluyimba kituufu era lwali lumu mukulu Ivan ondowooza okyanjijjukira Calvary yali ategese ku La Bonita nengenda nempaayo suggestion yange nti lwaki kwaya temuteeka music wammwe ku YouTube at least tumuwuliriza bakisuse kwaya kuba oluyimba n'owulira ng'oyagala kaba n'oyagala n'omulala alumanye naye nga toluwuliranga nako osoose luwulira ku concert tetugenda ku concert nga tetumanyi nnyimba zammwe tulina okujja mutuyimbe naffe tuyimbirako nga nozina tuzina kiyuma buli omu azina nga mulina abantu babiri oba basatu nga be bali mu kuyimba ennyimba kituufu nnyo ekyo fenna tulina okujja nga tuyimba ennyimba zammwe ng'ovudde Kalangala ovudde Akyoli ovudde Arua ovudde Eggulu ovudde Masaka ovudde Mubende ovudde Bibitiyana banasinga ab'ensonga nga oluyimba tumanyi nti baluyita matereke ng'era bwe tukuba fenna tuyimba nekola ki netuzina so tubasaba mutuwe ennyimba zammwe abatannaba kuba abasinga kwaya zonna zitwebaziza olw'obuweereza obulungi mwebale nnyo bambi ne batuwa music waabwe yenna ne tumuteeka ku Harmonize Media twagala nga buli omu bw'alowooza e Uganda ku Harmonize Media oba ku gospel music nga obwongo bwe bulina mugamba Harmonize Media genda ku website ku Google ku TikTok Harmonize Media mwebale nnyo tuwagira tusiima ate nga naffe tukyagukola buno bwe buweereza obwatutumwa tulina obbukolwa oba mu mbeera ki tugenda bbukola. Amiina toyanzege nange abadde omanjuzi nze lito emanga bulijjo mumanyi sijjako yajja kisukakaawo mpozi kyeso bagamba nti tugende tuwagire buli ule omulanga nga kwayo okuyita ku kivulu kusaba genda tosigala waka kubanga tetugenda bivulu bya tetugenda mu Palace Alien Skin ne tugende mu byaffe tulina ebyaffe ate nga n'ebyaffe birungi so mbasaba buli ule omulanga gwa kwaya at least gula ticket olemerera okukola ki nenga sembayo ku byaffe tubikolera ffeffe tusikirize abalala ab'ebweru bajje batweyungeko tuweze abantu bangi emira music omulungi kuba nsuubira ye music asinga obulungi mu nsi yonna. Amiina Mukama atuweera omukisa mbeere bulungi mweraba.